Parliament olunaku olwaleero ekkiriza ebiteeso by'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti okusinziira ku mivuyo gy'ezzenga ezuula mu bitongole bino ebya gavumenti. Akakiiko kano kabadde kanjula alipoota yaako okusinziira ku bitongole bya gavumenti ebiwera ddala 6 bye bazze banoonyerezaako enkola y'emirimu gyabyo n'engeri gye basaasaanyaamu ssente za gavumenti. Ebimu ku biteeso akakiiko kano ke byagala biteekebweko essira kwe kuli ebitongole bya gavumenti okuteekebwako amateeka amakakkali naddala nga gakola contracts ez'enjawulo n'amakampuni ge baagala okukola nago nga n'ensimbi ze beewola embaliya n'ensaasaanya yaazo erina okuteekebwako essira. Ebitongole bino kwe kuli ekitongole ky'enguudo ekya Uganda National Roads Authority, Uganda Broadcasting Corporation UBC, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga ekya National Forestry Authority, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'eggaali y'omu ekya Uganda Railways Corporation, ekitongole ekizimba amayumba ekya National Housing and Construction Corporation nga kw'otadde n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa amasannyalaze mu byalo mu lufuutifuuti ekya Rural Electrification Agency. Ng'era ebitongole bino okusinziira ku alipoota eyafulumiziddwa akakiiko kano akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti bazuula nti ensimbi z'omusolo naddala mu kitongole ekya UNRA zaadiibudwa mu kusasulanga bakontrakita abataalinanga nabo ndagaano. Baali emabega w'essente za omuwoomusolo ezaafa bavunaanyizibwe ate nga twagala minisita ali ne charge wa sekita zonna ze tukozeeko ajja tuleeteyo response gavumenti weetuuse mu kuimplementinga recommendations zaffe. Era tusuubira bitadde mu recommendations kubanga members ku floor baadde babikkirizaamu report ejja kuyita nga bwe tusuggestinze tuyoke tulabe nti ebiteeso byaffe ne recommendations ziteereddwa mu nkola tuyoke tukendeeze okukozesa obubi esente z'eggwanga n'obubbi obulimu mu kukozesa esente zaali badde zituleetera ebintu ebirungi mu ggwanga. Donga ng'ensi bw'ekimanyi nti wabaddewo mismanagement y'amaanyi nnyo, wabaddewo abantu abaddukanya ekitongole ekyo nga tebakola mulimu gwabwe ate nga bwe baba bagukoze baba beeyagaliza bennyini naye sikola mu bintu biyamba ggwanga nga bwe bagira ssente obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bills of money ne babuwa amakampuni ga China okugenda okusasula ebintu by'abantu amakubo gano eb'enguudo mwe ziyita naye abachina ssente ne bazirya endala ne bazitwala ewaabwe endala ne batandika okuzisuubuzaamu mu mabanka. Kakati tubagambye nga tusaba Parliament ekisooka tewabangawo mulundi gwa kubiri bakiddemu okubawa ensimbi zaffe okusasula abantu bafa amakubo gagenda okuyita. UNRA yennyini ekitongole kirina okubeera n'ofiisi ne department ebanga eyita mu bantu ne basasula ssente zaabwe. Ye recommendation esooka. Kyasinga okujja ababaka mu mbeera abo ku kakiiko kano ky'ekitongole kya UNRA okukwata omudidi gw'ensimbi ogwera ddala obuwumbi 47 ezalina okuweebwa abantu abaakosebwa nga bazimba enguudo n'eziwa abachina abazimba enguudo ez'enjawulo naye abachina bano olumala ne bazeezirika ne bazikolamu n'amagoba wabula akakiiko kasobola okununula ensimbi zino okuva eri abachina. Parliament kyesanyukidde kusinga kosase okuyamba okurikavaringa sente ku babbi ekyo tekibaddewo mu Parliament zino ezibadde eza Uganda babadde nga bainvestigatinga kusingira ddala paaka naye ng'okukwata ndi bakutta ababbi ate ne sente ne babasesemya luno olusoose kusesemya abalyake baffe abali balya sente zaffe ez'omusolo wano. Abachina batwala billion 47 n'omusobyo naye basobodde kubajjako kati sofa billion 32 n'ekitundu ate ekyakoleddwa ekitaalingawo. Era akakiiko okusinziira ku alipoota yaabwe buli kitongole kiwabuddwa okukyusa mu nkola yaakyo era ababaka baagala mbagirawo biteekebwe mu nkola nga mu kino ekitongole kya UNRA kirina okukkiriza kampuni ez'enjawulo okuvuganya mu kuweebwa contract ng'era omukungu yenna n'asangibwa nga takkiriza mu nkola y'amakampuni okuyita mu kuvuganya okufuna contract alina okukwatibwa nga n'amakampuni agasangibwa nga geenyigira mu bikolwa eby'okujingirira enkola yaabyo galina okuteekebwako envumo obutaddamu kukolagana na gavumenti okumala ebbanga lya myaka 5 nga ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa amasannyalaze mu byalo ekya Rural Electrification Agency kiragiddwa okusasulwa obuwumbi obwera ddala 2 mu bbanga lya myezi 2 nga zino bazisasulanga kampuni ezaalina okugula obuuma obukozesa amaanyi g'enjuba nga naye tebaabugula nga n'ebitongole ebirala biragiddwa okwekenneenya emirimu gyabyo obutafiiriza ggwanga. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.